Ku lw'ebigenda maaso mu ggwanga lya Uganda, omukulu Bobi Wine Kyagulanyi avuddeyo n'akubira Dr. Kizza Besigye akasimu ne babaako bye batuukako. Gwe yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli tugamba mwattu weebale kubanga wasubscribinga era n'onyiga n'akakade era n'osobola okubanga buli update gye tusaayo obeera omu ku basooka ogifuna era n'otuwa endowooza yo mu comment section ate era n'olikinga vidiyo eno. Gw'atannaba mwattu kikole mbwangu kubanga osubwa ffe tugaba updates zonna eziba zeetooloola mu ggwanga Uganda. Yes, n'olunaku olwaleero obutakulwisa abantu baffe ab'e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Oman, yonna gye musinziira tubagamba mwabasinga okuba nti mu kintu kino mwewaayo okubanga mutuwagira. Yes, n'entumira ku bantu ab'enjawulo Uganda, yonna gye musinziira tubeebaza okubanga ku mukutu kwe muli. Yes, essaawa zino amawulire genkuleetedde eg'omukulu Bobi Wine. Bobi Wine kyaddaaki yavuddeyo n'aba nga asindikira omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye obubaka ng'ayita mu ssimu gye yamukubidde olunaku olw'eggulo olwa Independence. Omukulu Besigye ffenna tumanyi nti emabegakaawo yalonkinze ekibiina kye bayita The Front era nga ekibiina kino kigambibwa okuba nti nakyo kyegasse ku National Unity Platform okusobola okuba nga balwanyisa omukulu amanyiddwa nga General Yoweri Tibwabula Museveni. Yadde abantu bangi abavuddeyo ne bakikriticizinga ne bagamba nti eno move yabadde nkyamu nnyo Besigye gye yakoze olw'ensonga nti already waliwo opposition, waliwo National Unity Platform ate naye wanaaleeta ekikye ajja kuba yeesudde yekka olw'ensonga nti abantu bavuddeyo ne bagamba nti it would have been better omukulu Besigye either nafuna engeri gya joininga National Unity Platform ne bajoininga amaanyi, naye obuzibu obuliwo mu Uganda nti ate saawa zino parties oba abantu abamu bagezaako kulwanira ate kubeera mu kifo kya kubeera ba opposition leaders. Tebatunuulidde ate kiri kyakuggyako Museveni ekinyiizizza ennyo abantu mu mbeera eyo, naye nga Bobi Wine yakubidde omukulu Besigye akasimu ne beegaayagaayamukaawo, naye mu message eno omukulu Bobi Wine yasoose n'ayozaayoza Besigye okuba nti yaguddewo ekibiina era nga bw'obimanyi yasoose n'amuwezaayoza n'amugamba we bali kuggulawo ekibiina era omanyi Bobi Wine n'avaayo n'ayogeramu naye n'amugamba nti nga bwe tumanyi ffenna ebibiina bino twabikola kuggyako omusajja amanyiddwa nga Museveni, naye katusuubire nti neeyo ye kozi yeemu n'ekibiina kyo. Namugamba nti ye talina buzibu na muntu kuggulawo kibiina as long as agenda lwanyisani Museveni. Okitegeera, it will be the people to decide ani gwe bafrontinga okusobola okuba nga yeŋŋanga omusajja oyo. So Besigye omukulu Bobi Wine era n'ayongerako n'agamba nti ye nga National Unity Platform bakyeteesa ate tebalina buzibu na Besigye ku nsonga y'okujoininga ekibiina kye, naye ng'ate waliwo possibility eraga nti bo nga baba NUP tebasobola joininga kibiina kino kubanga ate agamu agava mu nkubo galaga nti kino ekibiina kirina ate cause endala kirina direction ate endala gye kitwala, tali ku mulamwa gwa National Unity Platform oba ogwa struggle. Abamu bavuddeyo ne bagamba nti omukulu Besigye ono twamusupporting okumala emyaka nga 20. Bamusupporting okumala emyaka nga 20. Navayo ne bagamba nti why don't you join the People's Party? Bavuddeyo kale nga bagezaako mugamba nti lwaki ye ng'omuntu tajoininga National Unity Platform, ne bakombininga efforts ne badrivinga Museveni back to Rachitula. Owulira lwaki ate yasazeewo okukola ekikye? So ebibuuzo bingi naye nga ansa ntono, naye nga ye Bobi Wine ng'omuntu n'ekibiina kye decision emu gye bakoze tebasobola kujoininga kibiina kino, yadde bagenda meeting aba FDC babeeko beboogeramu, naye nga internal sources ziraga nti bo tebali willing joininga kibiina kya Besigye. So ku Projan Media ye update gye mbadde nkuleetedde, likinga, commentinga era mwattu osubscribinge osobole okubanga amawulire gonna ogafuna bulungi nnyo.